President meeting je yalina n'aba officials ba ministry ya internal affairs ne banafe abeita abavandimwe abanyarwanda community nga president yali alungamya kubikwatagana n'engaba ya passport ne ku bintu bikwatagana n'obutuze nga enaku z'omwezi zaali 23 June president yaita a meeting mu State House. Meeting eno yalimo officials ba internal affairs nga bakulemberwamu General David Muhoozi, minister wa state ne representative ba Banyarwanda. President yayogera ku bintu bingi nga byekuusa ku bintu bikwatagana ku obuzibu Abanyarwanda bobadde bafuna ku bikwatagana n'engaba ya passport n'engaba ya ID card n'ebiringa ebyo. Era president na kinoganya nti omutuze wa Uganda yoyo kwegamba yakatiza kiri mu constitution ya 1995 na ngabwe biri mu constitution. Naye kikulu ennyo information jetu tunokuwa abantu bafabo abaganda bafaba abavandimwe iri nti omuntu yenna eyasabako passport nafuna obuzibu passport ne bagikwatira mu system obuzibu nga bwekuusa ku bintu byobutuze ne bagana okuwa passport eyo. Kakati president yalungamya era tulina kati engeri gye tugenda okugaba mu passport ezo. Ebintu bibiri byolina okukola kati. Oyo yenna alina passport ngeri mu system yaganiramu n'oyo ateekateeka okusaba passport. Genda wa LC1, tandikira wa LC1 ofune ebaluwa. LC1 bazadde bo bwebazaalibwa bwebakulira nga ne community nga ba opinion leaders ba elders ba LC babamanyi nti bakulirawo oba bakulirawo ne bafiirawo nga abantu babamanyi bakwandikira ebaluwa. LC1 ekwandikira ebaluwa egamba nti ono muntu wafe muna Uganda bazadde be baba no tubamanyi ABCD talinako obutuuze bulala. Oyo LC akwandikira ebaluwa eyo nga wakamala okufuna ya LC weyongerayo ku LC2. LC2 naye atugambe nti parish eno ono tubadde tuwangadde nono awangalidde mu kitundu kino era muna Uganda talinako butuuze bwa walala naye bakwandikira ebaluwa eyo omala ogende kugombolola ku LC3. Kugombololawo LC3 akukubireko stamp naye ekikulu nnyo kino kikulu gombolola internal security officer gwe tuyita GISO alina okukubirako stamp amale ateekeko n'enniini ye. Kino kikulu nnyo. GISO alina okuteerako nini ku baluwa eno nini ye. Lwaki tukola kino? Tukola kino lwakwewala abafere ababadde bajjudde wano ku Lufula tubadde tusaba abantu ebaluwa zino nga bakirira wano Lufula nga bazifuna nga bakomawo. Kakati okugezaako okwetangira bino byonna ebyobufere bwa baluwa zino twetaagako NIN ya GISO gombolola internal security officer akubeko stamp asayiningeko ateekeko erinnya lye ateekeko ne NIN kubanga ffe tulina systems tulina mechanisms ezisobola okuverifyinga NIN eno ne tumanya nti eno ya gundi ne gundi. Togenda mu Lufula n'oteekayo ekibaluwa bye batera okukola wano mu Lufula. Lwasonga lwaki oyinza oba oli awo neweebuuza nti lwaki ate wasindise wa GISO lwaki GISO ateekako NIN. GISO abeera mu kitundu ate amanye ebintu bingi mu kitundu amanye information nyingi. Ajja kutuwa information ekwatako
bw'obeerawo obuzibu bwonna nga obukwatako ono tuba tukubira ono giso n'atuwa information endala gye twetaaga naye kasita okola ekyo ojja kuba okola ki ojja kuba ofuna passport yo bulambalamba kati bw'omala okufuna ebbaluwa zino zireete ku office ozirete mu office ya commissioner akola ku bintu bya passport ojja kutuuka awo ku ministry buuza office eya commissioner akola ku bintu bya passport mu lufuutifuuti tuba tumuyita commissioner for citizenship and passport management tugenda kuteekawo desk awo bwe tugenda okukuŋŋaanyira ebbaluwa zino era olumala okukuŋŋaanya ebbaluwa zino butereevu tugenda kutandika kukola ku passport ezo mpola mpola mujja kuba muli awo nga mulaba messages zibatukako okujja okunona passport zaamwe wabula nina okwongerako kino kikulu tetugenda kuwa passport bano betwakwata nga bagezaako okufuna passport ye Uganda kyokka nga balina passport z'amawanga amalala tetugenda kubawa passport nga bagezaako okufuna ezaafe eno ate nga balina passport obendaga muntu y'amawanga amalala abo tetugenda kukolagana nabo tugenda kukolagana bano abatafunangako obutuuze bw'awantu awalala wonna era president yakikatiza nti ku bintu bya dual citizenship obutuuze bwa mirundi ebiri president takkiriziganya na kino ekibadde mu constitution ekigamba nti omuntu yenna akkirizibwa okufuna dual citizenship ng'amaze okutuukiriza requirements n'agamba obutuuze bw'emirundi ebiri obwa wano mu neighboring countries tebujja kukkirizibwa tojja kukkirizibwa kubeera omukongo n'omunauganda omusudani ate omunauganda olina citizenship yawane e Rwanda ate neyawane e Uganda yawane e Kenya kana amawanga agatwetoolodde kano dual citizenship yayo teyakkiriziganya nayo so n'olwekyo bw'oba dual citizenship oba ogyagala yayogera nti dual citizenship bategeeze abaagala obutuuze ngo obw'abazungu eyo neno omunauganda n'omuzungu omunauganda n'omu America ebyo bwe bito naye siba wano mu neighboring Africa wano bano abatotolodde wano oli ne passport eye Congo okoze ebikolobero e Congo oze wano oyagala okufuna aya wano tekiye kukkirizibwa olina passport ye Rwanda okoze ebikolobero e Rwanda ate odusoze wano oyagala ye Uganda ekyo tekigenda kukkirizibwa emoroto eyo wiiki ewedde twakola operation ne Uganda People's Defence Force UPDF ne immigration moroto we twakwatira abantu abawerera ddala 71 abantu bano baali bagwanga lya Eritrea nga bayingira wano nga bayita mu panya okuyingira wano Uganda bwe batutemyako kugenda nitubakwata era nitubaleeta eno naye etteeka lya immigration ligamba nti omuntu yenna ayingira eggwanga mu bumenyi bw'amateeka alina okuddayo nga bwe yazze so naffe tetwali babi twakwata abantu abo nga tugezezaako okuba interrogatinga ne tubazaayo we bayingirira border mupanya era mu ngeri ne bagenda naye wabaddewo okwemulugunya mu bantu ab'enjawulo nti twakikwata bubi nti lwaki twakwata abantu abaana abakyala ne tubatwala mu nsiko naye bambi ng'eggwanga twali tetusobola kutwala obuvunaanyizibwa obwo obw'okubeera n'abantu bano okubateeka mu detention center okukozesa sente y'omusolo wa Uganda okusustaininga abantu betutamanyi nko mutwe na bigere tubateeke wano tukwate sente y'omuwi wa musolo owa Uganda abonaabona okuwa omusolo
tubaliise ate nga bayingidde wano mu bumenyi bw'amateeka ne tugamba nedda katukozese amateeka ka immigration ne tubakwata ne tubazaayo kati ne tuwonya akasente ak'omuwi w'omusolo kikulu nnyo ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala